Omanyi akakiiko k'ebyokulonda buli kye kakola kakikolera mu tteeka, ate ekitabo kino kirimu amateeka gonna agalambika ebyokulonda, tugiyita compendium of electoral laws. Akakiiko kamanyi obuvunaanyizibwa bwako bwe kalina okukola okutuukiriza mu tteeka kweno ensonga gy'oyogerako. Era njagala kukakasa nti akakiiko k'ebyokulonda ensonga eno kagikutte era kagitambuza okusinziira mu mateeka agafuga ebyokulonda. Kituufu kalulu kakubirwa ebyavaamu ne birangirirwa, kati ekisigadde kwe ku gazetinga oba kufuluma ekiwandiiko ekiriko ssiru y'akakiiko k'ebyokulonda, era akakiiko kajja kukikola kusinziira mu tteeka eririwo. Etteeka mu Parliament Elections Act akawaayiro 58 n' 59 kalambika biki emitenda egirina okuyitibwamu okutuuka ku gazeti. Era akakiiko kajja kugoberera eryo etteeka kalituukirize nga bwe lirambikibwa. Akakiiko etteeka lyogera ku nnaku 7 returning officer lyalina okuweerezaamu report enzijuvu ku kakiiko k'ebyokulonda, ate ne lyongerako ssaawa 48 akakiiko k'ebyokulonda bwe kalina okufulumizaamu report eyo oba ekiwandiiko ekyo. Ate bwe twogerera akakiiko kakyali mu budde obukaweebwa etteeka eryo, so tewali nsonga yonna yeeralikiriza kweno nsonga. Etteeka lirambika bw'olisoma mulimu provisions, mulimu obuwaayiro obulambika ekiki ekirina okukolerwa oba ki ekirina okutambuzibwa okulaba nti akalulu n'ebyavaamu bituukirizibwa ate bituuka eyo gye birina okutuuka. Ensonga eyo nga bw'okimanyi enoonyerezebwako, sisobola kwogera ku nsonga enoonyerezebwako mu mawulire. Etteeka ligamba nti akalulu bwe kaba kawedde, candidates oba abalonzi oba omulonzi wa ddembe okuddukira mu kooti bw'aba nga waliwo bye yeemulugunyaako ebyava mu kalulu ako oba mu kulonda okwo. Okugenda mu kooti kiri mu mateeka, era omuntu aba tazizza musango okugenda mu kooti kuba ssemateeka gye tutambulirako yeerambika nti nno bw'obanga olina kye weemulugunyaako kyonna ekyali mu kalulu, oli wa ddembe okuddukira mu kooti, kooti neewuliriza omusango neesalamu. So ababa baagala okugenda mu kooti ddembe lyabwe, ate ddembe lyabwe eri mu mateeka ate nga liri ne mu constitution. Akakiiko k'ebyokulonda buli okuva exercise eno etandika ey'okutegeka by election mu Kawempe, akakiiko especially ssentebe w'akakiiko azze ng'avumirira emivuyo gyonna egibeerawo mu kalulu, ng'ategeeza eggwanga nti akalulu si lutalo, nti ffenna twetaaga okubeera n'akalulu ak'emirembe, ate ng'ategeeza nti okufuna akalulu ak'emirembe akeerufu buvunaanyizibwa bwa buli omu alina ekyokukolawo mu kalulu. So tewali ayagala okulaba emivuyo, era tewali muntu yenna especially akakiiko k'ebyokulonda tekaagala kulaba era kaali tegagala kulaba emivuyo gyonna gye twalaba mu Kawempe Division North. Ate kyova olaba nti akakiiko kazze kavumirira emivuyo gyonna oba okukuba abantu oba okutaatagana n'amateeka oba okulemesa Abannayuganda oba abalonzi okugenda ne balonda mu mirembe. So tewali atayagala mirembe mu kalulu, era bw'oba onoonyayo ekitongole ekyetaaga okulaba eddembe mu kulonda, akakiiko k'ebyokulonda katwala position esooka. Akakiiko k'ebyokulonda kalina obuvunaanyizibwa bwako mu mateeka, era obuvunaanyizibwa bwako bwe katuukiriza mu mateeka. Nga abalooyazi baffe n'abakulira ebyokulonda Mwami Tango Doi ng'akuŋŋaanya obujulizi
ng'asisinkana abakuuma bokisi zaffe abakulembeze abaali mu byalo abalaba ebyagenda mu maaso mu kiseera ky'okuba akalulu n'okwekenneenya ebyava mu Tale Center okulaba ddala bye balangirira byebyo byali ku mpapula z'amawulire n'abantu bagenda kwewunyiza ddala okulaba nga n'ebyali mu Tale Center nabyo tebikwatagana n'ebyo ebyalangirirwa. Kati NRM bw'esalawo kugenda mu kooti aba National Unity Platform bandibadde batwegattako n'ebibiina ebirala ffena tugende ddala tukole inquiry okulaba nga okulonda okujja tukulungamya mu kifo ky'okumala obudde mu zino gaali ze baagala okuzimba kubanga ziyinza okumenya amateeka. Obugulizi tukyakuŋŋaanya naye ng'obusinga tumaze okubufuna era mu kiseera ekitali kyewala mugenda kuwulira kooti ng'ebategeeza biki byena beefunye okuva ku sayidi yaffe. Omanyi akakiiko k'ebyokulonda buli kye kakola kakikolera mu tteeka ate ekitabo kino kirimu amateeka gonna agalambika ebyokulonda tugita compendium of electoral laws. Akakiiko kamanyi obuvunaanyizibwa bwako bwe kalina okukola okutuukiriza mu tteeka kweno ensonga gy'oyogerako. Era njagala kukakasa nti akakiiko k'ebyokulonda ensonga eno kagikutte era kagitambuza okusinziira mu mateeka agafuga ebyokulonda. Kituufu kalulu kakubirwa ebyavaamu ne birangirirwa kati ekisigadde kwe ku gazetinga oba kufuluma ekiwandiiko ekiriko ssiru y'akakiiko k'ebyokulonda era akakiiko kajja kukikola kusinziira mu tteeka eririwo. Etteeka mu Parliament Elections Act akawaayiro 58 n' 59 kalambika biki emitenda egirina okuyitibwamu okutuuka ku gazette. Era akakiiko kajja kugoberera eryo etteeka kalituukirize nga bwe lirambikibwa. Akakiiko etteeka lyogera ku nnaku 7 returning officer lyalina okuweerezaamu report enzijuvu ku kakiiko k'ebyokulonda ate neryongerako ssaawa 48 akakiiko k'ebyokulonda bwe kalina okufulumizaamu report eyo oba ekiwandiiko ekyo. Ate bwe twogerera akakiiko kakyali mu budde obukaweebwa etteeka eryo, so tewali nsonga yonna yeeralikiriza kweno nsonga.